ekigambo kino Mukama waffe Yesu Kristo kyatuwadde. Matayo 11:28-29. It is a call. Atuyita mujje gye ndi abakooye n'abasitoowereddwa n'abawummuza. Amina. Wosoma Matayo 11:3 agamba nti kubanga ekikoligo kye mbawa kyangu n'omugugu gwe mbatikka si muzito. Haleluya. Kristo ekikoligo kyatuwa n'omugugu gwatutikka si muzito. Kwe kutegeera nti Kristo lye kkubo n'amazima n'obulamu. Bwe kasita obitegeera ekyo kyo kiba kiwedde. Is a solution for each and everything in our life. Amen. Are we together, children of God? Katulabe calls endala omukama mwatuyitira. Wosoma Jeremiah omutwe ogwa 3:3 atugamba nti nkowoola nzija kukwanukula, nzija kukubuulira ebintu ebikulu ebikusike byotamanyiiko. Amina. Omukama atugamba nze naawe olunaku olwaleero Lusande nti munkowoole nzija kubaanukula, nzija kubabuulira ebintu ebikulu ebikusike bye mutamanyiiko. Kristo olwaleero ng'atuyise nti mujje gye ndi abakooye n'abasitoowereddwa, agenda kutusumulula mu ngeri ey'enjawulo nga tuyingira omwaka omujja. Tubeere basanyufu, tubeere bawombeefu, tubeere beetwaze, tubeere n'eddembe, tumugulumize, tumutendereze nti haleluya, haleluya, haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Omukama agenda kutumanyisa biki ebikusike ebyatusibira mu buwuulu, biki ebikusike ebyakusibira mu bwenzi, biki ebikusike ebikulemesa okufuna omulimu, biki ebikusike ebikulemesezza okufuna omusajja n'ofumbirwa n'oweza emyaka 35 omwami owuwo abuze, emyaka 4 omwami awuwo abuze. Biki ebyakusiba nnyabo oba ssebo obutawasa. Behind the scene waliwo ekyakusiba, waliwo ekikunyoonya gwe kyotamanyi. Mukama waffe Yesu Kristo olunaku olwaleero kyayagala omanye y'ensonga lwaki akuyita nti munkoowoole n'abaanukula. Nabwe kityo abaana ba Katonda budde bwakuyita Mukama n'eddoboozi ery'omwanguka mu maaso ge, yeeteeseteese okutwanukula, yeeteeseteese okutuddamu, yeeteeseteese okutusumulula. Lwaki buli lw'okola bizinensi yo eyo yezinnama, eyo yeetakulaakulana? Lwaki buli kyokwatako ekyo kyo tekiraba mukisa? Kubanga oyina ebikusike by'otamanyi. Olunaku olwaleero Mukama waffe Yesu Kristo byayagala okukumanyisa otegeere, omanye nti kino kyava ku kino. Bw'oba obadde teweenenya osobole okwenenya, oddemu otabagane ne Katonda, olwo olyoka ofune by'oyagala n'omukisa ogutaliiko buyinike oguva eri Omukama Katonda waffe. Haleluya, haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Kristo bw'atuyita okujja gye tuli, gy'ali. He has a special message to us, to deliver us from all the bondages of Satan, from all the dilemmas of Satan, to make us free as children of God, to stand and walk and move in the presence of God. Hallelujah. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Omukama ayagala kutuzza bujja ng'omwaka gufundikira, atuyingiza omwaka omujja nga tetuyina bizibu, nga tetuyina nnaku, nga tuyina essuubi ery'obuwanguzi okutuuka ku destination yaffe.
emyoyo gyaffe giryoke gifune ekiwummulo ekirungi. Ng'abadde asamira tokyasamira, abadde anywa emmindi tokyanywa mmindi, abadde aloga nga tokyaloga, abadde abba nga tokyabba, abadde ayenda nga tokyayenda, kubanga Omukama akutikkuddeko omugugu omuzito gw'obadde weetisse. Now you are free to move in Jesus' name. Hallelujah. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ezo zonna call Omukama atuyita olwaleero. Munkowoole nange naabaanukula. Ayongera to a clarification to certify our heart to believe in him that he can do each and everything in his name. Wosoma Yeremiya omutwe ogwa 32 olunyiriro lwa 27 atugamba nti nze Mukama Katonda w'ebiramu byonna, waliwo ekintu n'ekimu ekinnema. Omukama waatuyita tugende gy'ali ffeffe n'abakoye n'abazitoowereddwa, mweteefuteefu okutusumulula, okutuwonya. Oyo eyazuukiza Laazaalo for 4 days nga mufu, n'amuzuukiza n'amuzzaamu obulamu. Omukama ayagala okuzuukiza mu mbeera gy'obadde osiraaniddemu, mu mbeera gy'obaddemu ng'oweddemu essuubi, mu mbeera gy'obadde oyaayaana ng'ogamba tewakyali solution yonna, nze byange biganye. But today the Lord is saying, there is no any situation which is bigger than him. Teri mbeera yonna nzibu emusinga bunene, kubanga atugambye nze Katonda w'ebiramu byonna, waliwo ekinnema. Kubanga erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erisinga amannya gonna mu bwakabaka obw'omu ggulu, ng'ebitonde byonna bifukamira ku nsi, ng'ebitonde byonna bifukamira wansi w'ensi, ng'ebitonde byonna bifukamira. Ddala ddala waliwo ekiyinza okumulema? Terikisobola kumulema, kubanga yasobola embeera ezo eziremedde mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'omwoyo. Amina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Teri mbeera ya lubeerera mu bulamu bwaffe nga tusenze Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo ekitukuvu ekize gye tuli nga tuyingira, nga tuli ku njegoyego z'okuyingira omwaka omujja. Amiina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo waatuyita tudduke zambiro, tujje mu maaso ge atusumulule, atuwonye. Kubanga Pawulo atugamba mu Befeso omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Bonna abali mu ggulu n'abali ku nsi era n'abali wansi w'ensi balyoke bafukaamirirenga erinnya lye, era bonna baatule nti Yesu Kristo ye Mukama, Katonda alyoke aweebwe ekitiibwa. Amiina. Eryo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erisinga amannya gonna, teri mbeera gye litasobola kwaŋŋanga. Atugambye Pawulo mu Befesi omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'omwenda, Katonda kyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyerisinga amannya gonna mu nsi, mu ggulu ne wansi w'ensi. Wagamba nti kibe, teryagamba nti tekijja kuba. Wagamba nti muggulewo, teryagamba nti tewajja kuggulibwa. Wagamba nti tambula, teryagamba nti tojja kutambula. Kubanga erinnya lye ebitonde byonna biriwulira era bifukamira mu maaso ge. Na bwe kityo Kristo tayagala oggwemu maanyi, tayagala oggwemu ssuubi, kubanga is above of all situations you pass through. Ali waggulu w'embeera yonna ekusukkulumyeko gwe ng'omwana w'omuntu. Naye olwaleero akuyita ojjenga bw'oli, ye anaakuwummuza ofunire omwoyo gwo ekiwummulo ekirungi.
Hallelujah. Kubanga mujjukira mu Luka omutwe ogusooka olunyiriri olwa 37 malayika Gabriel we yagamba nti teri kitasoboka eri Katonda. Is do all the impossible things into our life, so don't lose hope. God is with you. Our Lord Jesus is with us to solve all our problems. Togwamu ssuubi, teweetuga nnyabo, tonywa butwa, tewetta. Jesus is with you today. Is calling you that come closer to me. I'll set you free from all the catastrophes surrounding your life. Eri ebizibu byonna ebikwetoolodde yajja bikuggyamu. Amiina. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Ekyo ekibadde episodi yaffe ey'okubiri. Tugende mu episodi yaffe ey'okusatu. Lindirira.